kiene sobodo okubatenge etambula ya mawulire ga kusabula busabuzi oba digibawo okuva etuma studio gye bayita sabula ate nga bawo yagamba nti sabula gye buvuddeko omuko gwe bayita misa sebakula kuba akayimba nti onkuba wetogera olunaku olwaleero omukulu gwe bayita Weasel manizo moto w'omukulu gwe bayita Joseph Mayanja Chameleon asobodde okubaate nga afunye obutakkaanya ne mukyala we abadde yakamuzaalamu n'omwana gye buvuddeko awo era nga mutuuma erinnya Emmanuel nga eribbulamu lyamu muto we gwe bayita Emmanuel AK47 n'amuzaalamu omwana oyo n'agamba nti omwana muwagala nnyo kati omukyala we gwe bayita Talia Kasimu asobodde okuba tebafunye obutakkaanya amakya g'olunaku olwaleero era nga gye buvuddeko myezi ng'ebiri basobola okuba tebafuna obutakkaanya era nekigamba nti yali amutimpula nnyo naye omukyala ye yali asigaddewo mu mbeera eyo era gye buvuddeko n'omukyala gwe bayita Daniel Atim mukyala wa Chameleon yamutegeeza ojjove mu bufumbo obwo kati wetogera olunaku olwaleero Weasel manizo abadde amutuga n'omutuga mu mbeera eyo omukyala asobodde okuba ate nga yeerwanako naye nga bamutimpudde bitya amugobye n'abaana embeera nga osobodde okuba ate nga etambula waliwo omunywanyi wange ali saidi zemakindi ayaya famire ya Mayanja famire ulira Weasel manizo ali emakindi mu kizungu una lumpereza kiriya boss kyakiriwo makindi agamba ki makindi anti tuli eno waggulu ku Neverland eno mu kizungu waggulu ngeno ku good life oba otegeerayo bulungi good life ntegerawo mu kizungu kukireno ngadde wa godi genius godi eno sitejja mu studio kugamba ekiri awo kizibu nnyo kubanga wiza abadde agobye mukazi we obudde buno nfulumiza n'ebintu n'abaana era kyekiriwo kati ndowooza owulira akayogaano naye nga poliisi etuuse kati bino byebiriwo kati byendi mu kulaba obudde okay kati embeera eri etyawo ku Neverland wiza amugobedde ki omukyala balina ensonga simazitegeera bulungi kuba nze ndabye obudde buno mbadde ndi wano wennyini nga nva godi wa genius godi ndaba poliisi ezze wano abakazi ali bweru n'abaana kyekiriwo abanika tulabe katongere okulaba ekigenda okudda ate ekiddirira kale ojja kugampa amalala aya basi yemukumbera busobola okuba atenga etambula makindi Kampala wali mu kizungu ennyumba gye bayita Neverland omukulu Jeff Kiwa gye yali akayanira ng'agamba nti embeera eyo yali agiinako naye obwannannyini mu mbeera eyo bafuna obutakkaanya ne bawukana bubi nnyo nga tukyali ku Mayanja famire omukulu gwe bayita Chameleon gye buvuddeko yatimpula wa producer abasabula records okuli Akran the Beat n'omukulu gwe bayita Bawa nga bamuluma engalo omukulu Dr. Jose Chameleon olunaku lwajja ekiro yasobodde okuba ate nga yasiza akatambi n'ategeeza nti omukulu Bawa bye yasobola okuba ate nga ayogera byonna nti yali atamidde Chameleon agambye nti byonna bye mwawulira nga Bawa ayogera nti yali atamidde era tabimanyiiko wadde n'akamu agamba nti ye omusajja yakyuka nnyo bagamba nti omutamivu tabagambwa kati omukulu Chameleon yategeezezza omukulu Bawa byonna bye yayogera byabagamba byonna bye mwawulira agambye nti ye ayaya Chameleon gye buvuddeko twejjukanyemu kati nnyo olutalo lwali lutambula bwe ruti ng'omukulu gwe bayita Bawa ng'awanda muliro eri omukulu Chameleon olw'okuba nti yatimpula omwana we Chameleon leero gena kutya omusajja gwotamanyira ddiini ye gwotamanyira ggwanga lye njagalayo okkiriza gwe togenda mwasiranye kirevo gijangu nang'osiranye kati buladi nze Bawa olondebeko masiraana kati genda weta amajidi go ganzite olikesejja kabi nnyo okubye mwana wange wajja wano okuba omwana asooka n'ensirika n'okuba wokubiri n'ensirika nikakati nsirike Chameleon olina empisa embi oyagabona dimene tolina mpisa aya basi byebyo nno ebyaliwo wiiki nga tugiyingira producer gwe bayita Bawa yamukubira akayimba baaliwo ennyimba nnyingi ezasobodde okuba ate nga amukubira omusajja mukubi mulungi ennyo era Chameleon yamutimpula buli ekiro kya leero omukulu Chameleon asobodde okuba ate nga azemu mu mbeera ey'okwebwalabwala nga bagamba nti omukalukalu tajja busera Chameleon agambye bw'ati kula abantu balina okutula embeera producer bwe yayogerera okitegera kyonyo ali impaired ali drunk ofuna bulungi naye kati banayigana ba rushes because of a team abakwano bange temuteekaga mu ttima bintu bino you don't be judged fairly namwe mujudging fairly you know what I mean sibange ne history ya namo history Chameleon yalwana n'abantu but listen to me
It's just defense. And sala bio bila konyere no kumanywa kwana wa mwena. Mwena kwa road mayor muwalane. Muwalane, that's right. You got to do that because you don't love me. You don't have more vision. And hey, my dear friend, for songa ezino kula nyegwanka. Tunembu kunganyira balunga 15. Omuya banja na batanjagala but you be mujja kwera fine. Mujja kwera fine makwano mujja kwera fine. Bina siya size siya achieve. This is about the vision of a country. You have to look at big issues or serious smaller issues. Ye mukulu yo Chameleon nga yebwala tatuusa ku nsonga lwaki yatimpudde munne agamba nti mbubbawa yali yabadde atamidde ebyo byonna byeyogedde mbu mwetegereze yabadde atamidde bagamba omutamivu tabagambwa yayogedde byonna abijjukira wabula bangi nnyo basobodde okubadde bavaayo ku nsonga ya Chameleon. Mukwano gwe bayita Sekawumalu agambye nti Chameleon bw'anaakola atya nga takyusiza mpisa obudde ate buweddeyo ayinza okuwangula lukwago ono wulira Seeka ono omwana yennyini abadde producer we si yali badde agamba nti yali badde awalala ennyo n'atuuka n'okulaga ebbwa nti lino ebbwa Chameleon yalindeeseeko because ntaasa lwaki oku n'atubuulira ne byonna bye tubadde tujja tetutamanyi ebibali munda kitegeeza Chameleon weetereze akaseera k'osigazaayo akatono ate era nze kino ngenda kyogera nga asaaga naye nga mujja kuwunzika nga ge mazima amazima ga Katonda mu ggulu kino nkyogera nga Shehu Umaru okuleka nga munaafunayo omuntu omulala najja okuvuganya ku bwa Lord Mayor naye bwe mulekawo Chameleon Lyasa akomyewo mu ntebe ya bwa Lord Mayor. Aya basi Umaru ategeezezza we muba muleese Chameleon Lukwago akyabafugira ddala. Aya ne munywanyi we asobodde okuba ate ng'ayogera bingi. Sooka owulire Nedawusa ategeezezza embeera nga bw'etambudde. Bantu bangi nnyo bavudde ku kikola omukulu Chameleon kyavuddeyo kukola. Chameleon yanswaziza kyekisooka yankoze bubi nnyo kubanga si agenda kuba Lord Mayor ebintu ebyo yakoze ekintu ekyo yakikoze mu kiseera kikyamu ekirala ku myaka gy'alina takyalina kukola such a thing ekyo kimu ekyokubiri kimwonoonye gy'agenda ofiisi ennene kimwonoonye woofiisi gy'alaga ye Chameleon ye abategeeza Chameleon waaba agenze omusajja gw'ayagala okuba ate ng'ajjawo gwe bayita Lukwago ategeeza nti mu Kampala yonna omukulu Lukwago abadde akaaba bukaabi. Wulira Chameleon mukulu Saawa eri asukwa ku kyatakoze taprovising solutions ku complaininga kukaaba kukolima kukola kutya tebiyamba bantu baagala kulaba bakyali bangabola abali mmange baagala omuntu nga muvumu omuntu nga malirivu omuntu nga buba mutuma akanyonyi taleeta kawawati mu mbadde nkakutte kabuuka bamutuma akanyonyi aleeta akanyonyi. ye mukulu oyo Chameleon yayagala okuggyako omukulu Lord Mayor. Kasita ffenna weetuli yoyo nno Chameleon bw'asodde okuba ate nga tugamba mpumulamu katini.